Abalamuzi bataano abakooti taputa ssemateeka nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo bawadde ensala yaabwe ku musango gwawaabwa eyaliko omubaka wa Bufumbira East Eddie Kwizera ng'awakanya ababaka abaalondebwa mu munisipaali empya ezaatondebwawo gye buvuddeko ng'agamba nti akalulu kaategekebwa mu bukyamu. Wano abalamuzi era basazeewo nti ababaka bano balina okwamuka ebifo bino kubanga tebyaliyo. Solomon Muyita ng'ono mwogezi w'ekitongole ekiramuzi akakasizza ekisaliddwawo abalamuzi bakooti taputa ssemateeka era n'ategeeza ng'omusango guno bwe gudda ku kakiiko k'ebyokulonda kubanga kalina okusooka okwetegereza etteeka erifuga ebifo ebiba bitondeddwawo nga tekanategeka kulonda. Palimenti yali yayisa ekiteeso nti munisipaali ez'empya ziteekebwewo, naye Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda tekaakola kyekalina kukola okufuula munisipaali ezo ebifo ebirondebwamu ababaka ba palimenti abajja. Etteeka kooti egambye nti etteeka ligamba nti Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda kalina osooka ne kakola demarcation okakasa nti bino ebitundu bigenda fuuka constituency. Kyokka amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya aganya okubaako kyayogera ku nsonga eno n'atusaba akadde asooka annyonnyoke bulungi ensonga eno. Mu kiseera kino Muyita agamba nti ekisaliddwawo kitegeeza nti tewali kulonda kulina kuddibwamu ng'okulonda okwawamu tekunnabaawo nga kati ababaka bano ebifo byabwe bya palamenti biri mu lusuubo. Basobola okwebuuza oba akakiiko k'ebyokulonda oba basobola okujja mu kooti ne babuulira ekiddako, naye nga kooti yeesazeewo nti ebifo we beesimbawo mateeka tebyaliwo, so okubeerawo kwabwe mu palamenti si kutuufu kuba tebalina constituency ze bakiikirira mu mateeka. Okwongera okunnyonnyoka ensalawo y'abalamuzi bano tutuukiridde munnamateeka Anthony Wameri ng'ono agambye nti ababaka bano tebakyalina kyakukola nga buli kimu akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okukimaliriza. Akakiiko k'ebyokulonda ke kalina obuvunaanyizibwa okutondawo ebitundu ebikiikirirwa mu palamenti, era akawaayira akagamba nti buli kitundu, buli constituency ejja kuba n'omubaka omu mu palamenti oba omubaka atasukka mu omu. Wameri mu kiseera kino amagezi agawadde ababaka okukuba akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga z'amateeka okuboonoonera obudde. Basobola okuwaabira akakiiko k'ebyokulonda olw'okubaleetera okwenyigira mu kulonda okutaali baddewo okusinziira ku kooti nga bwesazeewo, era nebamalira ebiseera nebaleetera okuva ku mirimu gyabwe basobole okukiikirira abantu katugeze ab'ebugiri, ate nga kooti kati egambye nti kyali mu bukyamu. Kati ekisigalidde kwe kuyita mu mitendera emituufu egirina okugobererwa okuteeka ekisaliddwawo kooti mu nkola. Flavian Nkuze ne Robert Nestor Kayongo, BBS Telefina, ageesigika.